tufiiriddwa, amaanyi gatuwedde, abantu baffe abamu bafudde, abantu tetubasobola kubaziikako newankubadde nga tebafudde bulwadde buno. Olw'ebyo ebiteekeddwawo tituleme kukuŋŋaana bangi, tumale ekiseera kitono, obwo bwonna bulumi, naye byonna biteekeddwawo lwa kutuyamba ffe abakyasigaddewo tubeere mu mbeera enetusobozesa okuwangula. Kale nno tuddemu amaanyi era tugume omwoyo. Amaziga nga gajja olw'okubonaabona okungi n'okufiirwa, tulina Yesu agasangula, era oyo ye yawangula amagombe, era gwe tunuulira ng'omuwanguzi waffe, era gwe tugamba nti yazuukira mu bafu ng'awangudde abalabe be, yava mu magombe ng'omuwanguzi, n'abeera omulamu emirembe gyonna. Yeebale, 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 yazuukira. Omwo mwe muli amaanyi gaffe n'essuubi lyaffe nti newankubadde nga tuyita mu kiseera ekifaanana bwe kiti, afaayo era amanyi era y'anaatuwanguza eby'obulwadde naye nga baagaliza mu maka gammwe, mu mbeera zammwe